banaffe amaya batubanjira bagenda basiibulula abantu nalabako mu State House week luli oba ku Monday nalaba president nga asiibuludde awo nalabako namula yebaziza abasiraamu okukkiriza ssente ze eza PDM nalabako abadde nabo basiibulula wano Katikkiro asiibulula mu wiiki esooka nange kyendiko enteekateeka yange ngamba towenyiga mukireke kigende kale nteekateeka okusibula abasiraamu nga 2 ogwokuna era mwenajja kinaaba kiwe bwekyoma ku Lwokubiri tetugenda siiba gekyoba omanya bwongo okuleka abali mu sita ati n'abaliwa abaliwo enkaaga zaabwe esongera njagala abo abatono abaliwa abenkaaga abo abatono ate nomulayi njagala bagamba ekintu kimu waliwo abantu abo gye bali banyina ensi tebafaako bufi abakolaki abo abali mu abasita ati teri abasiibula teri asiibula baliwo abo kati nze kwensimbye amakanda omanyi njagala nnyo okubeera ow'enjawulo kati abenkanga balaba ekisibo kiwedde bejjusa nakola kyaki kawala nno kawala ki akakuttira ekisiibo ibane nga tumalako ekisiibo bannaye emboozi yaffe egendagenda nnyo ku social media naye kanjitandikire wano waliwo omuwala ayingira Makona ayingira muyingira oba Makona yakola ebisambo nedda abawala mulekerawo okujja ewaffe nga gwolowoozoze wa muganda mugende nnyo mbabraza mubakyalire abraza affe balina bakyala baabwe kati tokya nedda kale ate ffe abasirise baatumanyiza omuwala yammanyirako edda yajja bulungi nange nze mbadde kulaba oba olina enviiri n'agenda nga yadde wadde myanya omulala najja nga yamuleka jini kamukutte bwe kati naye muwala yajja yakola koodi era n'agamba teri kunkwatako nga nze ndoza bine tuba Kampala okusaaga era wallahi kati golo osigala otya ng'omuntu obusungu obusula wano ate jjukire ekiro ekyo ng'omuntu azeewo maine eyamye teweebaka ogugumuka buli kasi oba omukeberako balakyusiza mu mutima omwoyo gw'ekizadde guze naye nga mugumu muzibu kale Katonda n'atuleetera Abamakona bo bagumu bazibu toyingira nnyumba ye n'ogifuluma mu bufunze ennyumba yagifuula lufula bambi buli nte ejja esalwa nze ndi timu Makona ekisenge ky'omuvuuka alisinga olufula oba ndwadde oba namu enteeba yasi ate tufa ku ngeri gye tugisaze kiri tino ogisaze kasi obanga ogisaze oba mbizi ogikubye bukubika ku mutwe kyetwagala mutwe kuvaako so mwe baakina ngenda wa Makona manya ogenze eri lufula naye okay ng'olwali lubudde waawo omuntu bw'oba toloopye abasawo bwe basobola okutugamba nti no someone was defiled wakati ali mukono nalinnya or raped Saymore ne wemba mufumbo gy'oli nga wampase waffe abazadde bakumanyi when you force me into sex it is bad tekikkirizibwa mu mateeka bafumbo bambi tebakaka akuleka bulesi n'agenda ew'omulala it is called rape naye omuntu abantu babikola naye okukimanya nti nsobi ngenda ku polisi n'endoopa polisi n'engamba genda ew'omusawo abasawo ne bankebera ne bakakasa nti ddala wadde bba wange yakoze eki yankasa omukwano omuntu gwe nnyinza onnenyeza omuntu yenna ye mwana omuto ng'ali defiled teriyo tatokkirizibwa tokyogera tetusobola nakyogerako wano ku mpewo ekyo tukireke ekyo that is out of discussion naye omuwala omukulu ali 18 years and above kuba semateeka waffe watandikira bwe muhavinga conversations zonna n'omulenzi n'akuweereza transport oba neweeteekamu ssente zo n'ogenda mu nnyumba ye n'abaako kyagamba mukole n'ogaana of course bwakufosinga omukwano kibi naye katuddeyo kati ku bwongo ne common sense
wakimyeyo ki obadde ono nayo ki obadde ono nayo ki omanyi abala temukya kubanga Saymore oba tewagenze ku poliisi kuloopa nti ndi kubanga ne poliisi wejja otandikira yes omusango nti nno wabedde repti gugenda ate mu mboozi yalina waatuka n'agamba kale wakati awo munatuka nenzikiriza omusango twagambidde olaba bwamala okukebera lipooti y'omusawo ngeraga omukyalo ono bambi hafi yakwatibwa nti ye nga bagiteekali nti yesu ogwa refu weeguli kati nga poliisi etandika otya byatandika bitya munnange mbandi awo nankubira essimu bwamala okukubira essimu munnange ntambula ngende ewuwe bwe natuuka ewuwe ate ye nga ayagala kukola ki kunziza bya mukwano nti omuyita otya ati mwanyoko nti nedda kitaawo nti nedda kojjaawo nti nedda nti yani nti ye makona omuyita otya kyekyabagatta nti yankwana era nampita ewuwe bwe watuuka ewuwe okitegeera mugenda kwonoonera abantu amannya okitegeera mugenda kuddawo bannaye mujonga abantu mumanyira abantu because mukimanyi Makona alina ekyokufiirwa nono nekirala ekikulu kiri bwe kiti bannaye abalamudde mubeere ne principles zammwe stage kiroogendera ew'omulenzi kuba omulenzi nze mba nkusendasenda kujja wange kati gwomanyi stage kiwojjira ewange by the time someone because mu bulamu katugambe process y'okwana omwana omuwala omulenzi waaba kukwana first of all first time to meet someone a stranger lwaki ogenda mu nnyumba ye oyo nno kale katugambe ya akurepinza omulala ajja kutebako mutwe n'ebyokwogera bikukitegeera it can be worse tulina emboozi z'abavubuka abagenda ne babuzaawo abawala webale nnyo nti bakugamba bulungi nnyo principles ffe batukuza batugamba if you're meeting someone for the first time meet in an open place mugende Makona oba kwali akutwala ewantu wali open mulya ku kyemisana munyumyeko olye ku ssente ze nabeerako ne principles zo by the time you agree to go to his house omanya waliwo ekidda byonna bisoboka naye nga tuvaawo awo ekirala ate nga kikulu kino kigenda eri muganda wange Makona oyegendereza abawala byonna tujja kubyogera osawundi wono mujje obambi atukubamu kuba waayo MCR byonna tujja kubyogera naye cases ebintu ekyasinza okutta career bakazi bo bakyazitta bagenda kuzitta zijja genda so kati Makona byonna tujja kubyogera tujja kuwolereza olw'obunafu bw'abakazi here and there naye mbadde nsaba enebeera emboozi esembayo between you n'abakazi bagenda kwononera career because for them they will always get excited about us waliwo ayagala okukakasa oba byoyogera obikola bingi naye ekyo kisigwasoso kyexperiencinga oba okitegeera era sigwagenda okusembayo ekyo kyo njagala kikusabanga musajja munnange wegendereza abakazi naddala in this business ate tubiwuliddeko nnyo Makona at this point okimanyi tuwulira cases z'ab'emipiira tuwulira cases z'aba celebrities saawa zino Arakeri ali mu kkomera bakazi saawa zino Fididi ali mu kkomera ebyo bintu bane abalenzi lwaki mubitwala for granted abakazi bonona career ekyokwiri bataagyonoone ojja maliza olina abaana abo bangi ojja otuka time omanyi abakazi batabwonoona abaana be babwonoona n'otuka time okuze n'ofuna obukadde bwo bubiri nga bonna bulina kukuyita mu ngalo oba olina kufuuka gusajjasajja bakwogerere obeeko kyoweekolera abaana abalenzi tebaagala kuwasa anaye lwaki mtola natuka kyangamba nti for different reasons naye lwaki abamu bannamwe bakeera n'okuwasa kwewala bintu ng'ebyo Makona singa wayina wakati waliwo omuwala oyinza okwetunda muwala naye nga girlfriend ati mwakkiriziganya mubeera mwembi because bwe bulamu bwe tutandikiramu singa cases yantutte ewuwo singa ezo teziriiwo alisi bakugambe byaloogi byaki then nawe kikuyambako okutandika okwekontrolinga togenda beera na sente za loogi buli ssaawa tugenda obako sometimes abalenzi abamu abagezigezi bawasa kwewala bintu ng'ebyo because omukazi ajja mwetaaga emyaka gy'olimu gijja kwetaaga omukazi naye omufunye otya anyway byonna bisoboka ate byonna bisobola okukusuula mu buzibu emirimu gy'okola bajja n'okutega abantu b'otategeera
kati nawe omuwala yagikodinga n'olikodinga omuwala jjata mu nyumba yo nakwatandika n'akatambi kale gyatumalirize ne birthday ya Florence maaso malungi ettala y'oku kibuga Kampala